Bana ba baby class middle ne top abamu ndoza ba P2 P4 tebanatukana kulonda mu ggwanga kubanga abali under aged mwateka omuntu akulonda n'okumanya ensonga ez'enkizo okusalira w'eggwanga ayina kubanga awezezza emyaka 18 David Museveni okubula bannayuganda bamwagira n'agera mu ssomero n'awa order ne bakwata aba baby class aba middle ne babawa ebipande nga kya yabewandiise ne bagera ku luguudo nti mafuta abazungu nabo tebasobola ekyo tekiri mu makulu wabula bannansi ababuliyo bamayo nga balina ensonga ey'enkizo bekalakaase babalemesa naye okuta abaana ba P2 baby class tebamalina kigambo mafuta wadde kyebayita crude oil oba pipeline obakwasiza ebipande tebamalina bimanya ekyo oba osangamu busazi teri gwogera buzaabuza kandi ekyokusatu kubanga amafuta is not just an academic topic si topic ya kusoma mu ssomero nti babadde ku break time bayika basanze abaana bali mu break lanchi ebabuzi ne bamuwa erindazi naye gakwata ekipande ebyo tuli ku bintu bya ddala so botuna ku demonstration tezina makulu naye nga parliament ya European Union yavayo bulambiro yanegamba one omudumu gw'amafuta gwemirizibwe omwaka mulamba tukole ekibayita environmental impact assessment okulaba kikosa kiti obutonde bw'ensi kubanga research eraga kigenda kukosa amayanja emiga gy'amazzi n'ebirala ekyokubiri tugenda kubanga tufuna obuzibu nti eggwanga lisitingiddwa mu kutyoboola eddembe ly'obuntu n'enfuga y'amateeka ekimemmete teriwo mu ggwanga NUP never negamba wantu twagala na accountability abaffe endagala yayingirwamu mafuta yo yeeruwa so pipeline yo neyimirira ate parliament ya European Union gana mawanga aganaggwedde agakula ne company nga toto yabadde eweddwa contract era yemu eri wansi kubanga mu ggwanga lya Bufaransa gyesinga okusimba amakanda gavumenti ya Bufaransa yateekebwako enninga ejjemu ssente kubanga yali eteekebwamu ssente gavumenti ya Bufaransa ate ekyokubiri insurance companies zonna ezibali zikozesebwa ziva mu mawanga ga Bulaya tezisobola kujeemera nsalawo ya parliament ya European Union so bino Mwai Museveni byayogera tujagasima ali mu lwali ng'omuntu aneekaza ng'atidde okuswala abantu be naye nga mukyaddala nze njogera nga minisita w'ekisikizo w'amawanga amalala tewali wagenda kuyisa amafuta wadde pipeline ne sente tazikola kitaziina kati tukulaga nti olaba kuzimba buzimbi oluguudo twewola bwewozi kati olaba express highway buli ayita akasasula sente tusasula luguudo kati agenda omuwola oba agenda ozimba pipeline nga n'oluguudo tetulusobola pipeline mugitegeera banaye sente zigendamu muve ku lwali lwa Mwai Museveni luli yayogera nga nsimanyi amafuta gange kati byamukalidde ku mimwe atandise amafuta gaffe yali yeerabidde kiruli ogamba okumanya nti amafuta galina kuba ga ggwanga so tulaga nti efforts zetukola ffe nga NUP n'abantu ba bulijjo okulaba nga tusikinga partnership y'ensi yonna okutwalira wamu tukolera wamu n'amawanga amalala okulaba nga twenforcinga ebituufu okukolebwa mu ggwanga lyaffe gaba amafuta gabeereko abantu gabeereko obulambulukufu gabeereko accountability ate gakolebwe nga tugoberedde enkola eyitibwamu okulaba nga tufunye amafuta era tufunyemu ng'amafuta ng'eggwanga n'enkulaakulana y'eggwanga naye nga tetukoseza ate bantu na bulamu bw'abantu so amafuta